Lino ly'essomero li Kamuli Boys CU Boarding Primary School erisangibwa mu municipali y'e Kamuli mu district y'e Kamuli. Ekizimbe kino kiri mu kumenyebwa okusobola okuzzibwa obujja kyazimbibwa mu mwaka 1993 nga n'okutuusa kati kibadde kyatuuzibwamu abaana nga basoma. Wabula embeera mwe kibadde nga yeeraliikiriza olw'enjatika okuwomogoka kwa kibaddeko ekibadde kiteeka obulamu bw'abaana mu matigga. Embeera y'ebizimbe ebiri kulongosebwa kitubinenya kuba byonna bitusaavinza okumala emyaka mingi ebaire nga tinungi. Kino kye kiwaliza gavumenti okutandika ku nteekateeka y'okuddaabiriza ebizimbe mu masomero gaayo okusobola okutaasa abaana b'eggwanga. E Kamuli wali amasomero 4 agali mu nteekateeka eno nga ku gano Kamuli Boys CU Boarding Primary School yeweereddwa enkizo okusooka okuva ku P5 paka P3. Eddimu lino likwasiddwa ba contractor ba Salton Uganda Limited okuzimba ekizimbe kino. Omulimu gw'okudda gusupervisinga bulungi nze mwene ndi technical ate ninze ntwala lands and estates in Busoga Diocese kale ebigemagane SS Dondona mbidi bukalamu muteralikira. Bano basabiddwa okwewala okwenyigira mu kwekkiriranya wamu n'obukumpanya okwewala okwonoona omulimu. Twakuwalira omulimu era olijja kukola but make sure you don't compromise quality. Munafunako obusawo bwa 10 obwa sementi nze ndi ku site obusawo buwandi tabuyiroti tabuloti nze twidange magana tuti niyendibeera mu bitundu ebindi wesanga nga amafuta baganundamu mu kureta oba mashini zedikola enguudo. Era balagidde okuzimba olugo ku kizimbe kino ekigenda okuzimbibwa okwewala okukosa abaana. Tukusaba ofuna engeri yona of fencing of the area. It should be out of bounds too. Ye contractor yeyamye okukola obulungi omulimu guno mu ngeri enyumiriza buli omu ate mu kaseera mpawe kaaga. Omulimu ndagukola bulungi tujja gukola bukalamu standard kubanze ne ba technical bange abasomi tibagetereza bugayitirize ojjakola omulimu bulungi ino era mu period yebatuga etegere nakugera abayizi abazadde abatuuze wamu n'abasomesa basabidde okukwataganya wamu ne contract ono okusobola okutambuza obulungi omulimu. Nti tukolere walala where a piece of advice is given let us agree and follow that piece of advice. Ekizimbe ekyo tukitwala ekyaife kubanga Museveni yazira mwana wajja kusomera munaye nga Museveni yasindika esente wansi eyo n'abasigaire abali ekyalo yazira mwana ajja kusomera. Bano basimye gavumenti olw'okubadduukirira ne balongoseza essomero lyabwe. Essente edibisa mu local government especially okusinza mu Kamuli municipality ituuse bulungi. Gavumenti olw'okutulowoozaako netuweeza empiya okujjange renovating amasomero gaife. Tusima gavumenti olw'ekirabo ekyetuwaira twasaba batwongere